Ab'obuyinza ku ssettendekero w'Emakerere bayimiriza okulondebwa kw'abakulira abayizi ku ssettendekero ono ng'entabwe eva ku ttemu eryakolebwa mu kulwanagana okwaliwo wakati w'enkambi ya NUP ng'eneekulirwa Alonzi Lawrence ne FDC ekulirwa Justus Tukamushaba mu kuggalawo okunoonya akalulu omwafiira omuyizi Betungulwa Bawade. Olwaliro abakulira abayizi nga bakulembeddwamu omukulu w'abayizi Shemimu Nambassa basinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire ne basaba abakulu okutegeka okulonda bunnambiro. Twebuuza ffe ng'abayizi bwemuba mwagoba okulonda mwakugoba kumala bbanga ki? Nti kye tusaba si kubeera ne campaign ne rallies oba processions. Twagala kintu kimu, abayizi bajje balonde, mutugambe nti no ku luno olunaku abayizi muveeyo gye muli mujje mulonde mukuba akalulu kamu. Nambassa era avumiridde ekyokulonda nga bakozesa omutimbagano ng'agamba nti kino tebagenda kukikkiriza. Tetugenda kukkiriza ku voting online oba kiyita okulondako ku mutimbagano kubanga ffe ngaffe tumanyi nti ng'abayizi tulabye ebibaawo mu Uganda yonna nti abantu bavaayo ne batulaga nti nono yabadde awangula naye nimugenda okulaba ng'olunaku erugwereddeyo ate yabadde awangula gwe bakubye akalulu. Ono yeegatiddwako omuwandiisi w'akakiiko ak'abayizi akasibwawo mu kiseera kino Luyombya Kelvin Joshua ne bategeeza nti ssenkulu wa ssettendekero no Barnabas Nawangwe ayongedde okunyigiriza abayizi so nga abikolera wabweru w'amateeka agafuga ssettendekero ono kino nga kiddiridde abamu ku bayizi baabwe okuwummuzibwa mu bukake olw'okukunga bannaabwe ne basinkana ku mutimbagano nga bakubirako kakuyege w'akalulu. Okulabya nga mwami Nawangwe obudde bwe bubadde buweddeyo nti bw'otunuulira regulations oba manual ya university omuntu aba awezezza emyaka 65 aba talina kwesimbawo kuba vice chancellor. Akome ku Professor Barnabas Nawangwe nti ali kunyigiriza abaana abaagala okwogera abaagala okuwayamu ne university nti ali kusindika abaana b'Emakerere ku kisenge ate ekintu ekiyinza okubeera ekibi. Luyombya Joshua alaze kye bazzaako singa tewabeerawo kikolebwa nga nsaleesale gwe bawadde aweddeko. Twagala okubategeeza nti tulinze paka nga lwakuna batubulire ekiddako we banaagaana okuzzaawo abakulembeze b'Emakerere tukoowoola abakulembeze bonna okuva ku guild president na tugenda kubasaba baveeyo lumu bajuze ebifo byabwe byabagirwako. Bo abeesimbye okuvuganya ku bifo by'obukulembeze ku ssettendekero ono okuli ekya guild president kuliko muna NUP Alonzi Lawrence amanyiddwa ennyo nga Dangote muna NRM Hussein Ibra balaze nga bali abanakuwavu olw'ekyo ekyatuukawo era ne basaba abanoonyereza obuteesigama ku byabufuzi nga banoonyereza wabula ne basaba abakulira ssettendekero ono okubawuliriza bategeka okulonda okulala. Tukyayimiridde wamu ne famire nti ne mu kuziika twaliyo kyabakulembeze abali mu offices eza waggulu okulwisawo akalulu kaffe nti kana akalulu kaffe n'obukulembeze bw'abayizi ng'Emakerere bwe butuzza mu bintu ebirala nti ogenda okutunuulira nti Makerere yezadde abakulembeze b'eggwanga nti oba otunafuya ssaawa zino eno oba otukola bubi nnyo. Allow the police to do their work, but my plea to the police is to do a non-politically motivated investigation to accord justice to a life lost. And to all the Makererians, let us stop pointing fingers at each other. Let us unite. Like I always said, we are Makererians before we are blue. We are Makererians before we are yellow. We are Makererians before we are red. Let us. Ronald Chiwesi yakusakidde eggulire lino ku KTV yamalindilire. Suspension Z. Nawangwe Z. Emakerere. Makerere. President So.